Yes, kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Baganda bange mwena mwena abawuliriza abatuninze ku Yugi Updates TV bategeeza nti mukoze ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mukutu guno. Kaakati abakulembeze mu opposition bavuddeyo ne bambalira Mathias Mpuuga ne bamugamba n'onookola otya ekyo oli kafu ekyokuleeta electoral reforms empya tekigenda kubanga kikutaasa n'akamu n'akeddagala, tekigenda na kujjawo, tekijja wadde na kusangulawo kiri nti mwakukumpa obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi 1.7 biliyoni eza service award. Kwanirizaako nnyo webale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Bw'enaatanaba kuba ng'osubscribinga kubiriza genda mu maaso subscribinga muganda wange, sharinga, commentinga, likinga. Baganda bange bali abroad mbanirizaako nnyo mubale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okugabeezaawo ensonga lwaki ntwala omukisa guno beebaza n'obbasiima omulimu gw'okola ogw'ensusso ng'omukola ogw'amaanyi ogw'obutawera okubanga mutuninga in buli lunaku na buli ssaawa, kubanga ffe information etuuka n'ekiseera netufulaadingako wano ku Yugi Updates TV nga tubafiidinga. Twagala mubeere nga muli updated all the time. Kaakati nno bujabagidde muzibe afuuse pilot kati wenjogerera. Mathias Mpuuga yaliko former opposition leader ate era nga yabadde deputy, yabadde vice president wa National Unity Platform mu Central Buganda. Kaakati nno embeera ng'egaze olw'ensonga Mpuuga yalowooza nti no wanaaleeta electional forms zino, bamugambye new electoral reforms zino tezigenda kubeerako nga zina kye zikutaasa wadde n'omulundi n'ogumu n'akeddagala, kubanga Mathias Mpuuga twanoonyanga ekimuwaga nga tetukiraba. Tuga omusajja yakava mu kibiina yakakyabulira, kyandibadde okuba nga yeetonda nga yeetoowaza ate atandise kwogera kibiina mafuukuule, atandise kufuuka kabwanango ne bakama be nga tetumanyi kimuwaga. Kumba alina pulaani ey'okuteekateeka electoral reforms zino ng'alowooza nti tezigenda omutaasa ku muyaga oguzze gubundabunda gwe yakomitinga ogw'okugabana 1.7 biliyoni mu service awards ng'akasiimo. Kati abakulu mu opposition leaders bavuddeyo ne bamugamba nti no sebo electoral reforms ezo newankubadde ozikoze tezigenda kutaasa. Njukira nti nno teri atamanyi ku ba 4 commissioners abaagabana akasiimo tebayita service awards, n'abantu ne batuuka n'okwebuuza titwagala okumanya beegabira service awards nga bakoze eki, akasiimo kano kaagabanwa nga baali bakoze eki. Omusango gwatuuka ne mu kkooti, newankubadde yali awaabye omusango guno naye yali omu yalina benefit mu bwe yawaabidde. Kkooti omusango n'egumyansamyansa etyo n'esobola okuba nga ebasiigako akazigo. Newankubadde kyagendawo ekiti, kinajjikirwa nti kino tekigenda kuva mu birowoozo bya bannayuganda na ku mimwa gya bannayuganda nti ba 4 commissioners omuli Mathias Mpuuga ssaako ne Rose Akampulira baagabana akasiimo nga tebannyonnyodde ensonga lwaki akasiimo kano bakeegabanya. Baali beesiima ku ki? Ekintu kye bataasobola kubanga bannyonnyola. Era bwe njogerera Mpuuga byamutabuseeko dda, ate omukyalo ono amanyikiddwa nga Rose Akampulira y'omu ku gwagabana service awards kano naye byamutabuseeko
okusinziira ebiva mu constituency ye kiraga nti baagala mu replacinga, baagala mugoba mu parliament, baagala mujja ku ntebe mu kifo kya parliament gy'abadde asaavinga, bamusikize Jacqueline, bamureplacinge ne Jacqueline Katabaazi. Ng'omukwano gwange geega amawulire agafeeyo ku bya Mpuuga. Jjukira nti nno mu kuwulira olwasooka mu Constitutional Amendment Bill 2024 mu Parliament y'eggwanga, emabegako awo Nnyondo Mukungwe Mathias Mpuuga yasabuukulwa proposal eya Electioral Reform gye yali akoze, nga proposal eno mwalimu bino wammanga: okuteekawo term limits, mwalimu okureducinga omuwendo gw'ababaka abatuula mu parliament, mwalimu okuwa omwagaanya n'olukisa abasibe bonna mu Uganda ssaako ne bannayuganda n'abo bonna abali mu diaspora okuba nga bafuna omwagaanya ogw'okulonda ogukuba akalulu mu biseera by'okulonda. Ebyo bye bimu ebyali mu proposal ebyali mu Constitutional Reform Mpuuga gye yasabuukulula mu luwuliro olwasooka mu Constitutional Amendment Bill 2024 mu Parliament, ng'alowooza nti wanaaleeta kino kijja gezaako okubikkawo ekifaananyi, kijja kuba ng'ekifaananyi kinaagezaako okubikka ebibadde byogererwa mu matu g'Abannayuganda nti bano baagabana 1.7 biliyoni eza Service Award. Naye abakulu bavuddeyo ne bamugamba tolowooza nti nno ekyo kigenda kuba nga kikkakkanya embeera era nga bitujja ne ku mulamwa. Naye bamugambye nti ssebo tekigenda twerabiza kye mwakola okwegabanya Service Awards ng'akasiimo mwekka na mwekka, wadde ne Parliament okuba ng'etegeerako. Ye n'ekirala mwali muzigabana nga mwesiima, mwali mukoze ki eky'amaanyi. So bavudde ne bamugamba aleme kubuzaabuza ggwanga, kino ekigenda kuggyawo kifaananyi kya kugabana 1.7 Service Awards. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Webito ebikyali era tugenda kuba nga tubaleetera Mathias Mpuuga kikyazizzaako kikyabaanukudde. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Tutegeeza nti nno gw'atanna kuba ng'osubscribinga weekuumire ku Yugi Updates TV obeere ng'ofuna information yonna yonna gy'oli. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Nkuleetera reforms, nkuleetera kiki US kyeyanukudde ebadde emaze akaseera ng'esirise oluvannyuma lwa Muhoozi okubanga postinze n'okutiisatiisa ambassador. Kaakati USA evuddeyo, ngenda kuba mbikuleetera. Tova ku Yugi Updates TV. Kwagala nnyo.